katego nkabuse bonofuna kyoyagala kambuzo nobiddamu obugambo bwongamba bunkwana mbuzo nobuddamu bino byompita sweetheart yakakubanga ne mugase boluddemu yeah kino mutandika nebitandika we bityo basabi taking a seriously at first era nga obimanye naye gye twagenda nga tukomye bigwera ndowooza nebigenda nga bikyuka paka ku lunaku luno omulundi gwasooka okumulaba tubamanya nti yanabeera Mr. Right. Well, nina kye nawulira ne ŋŋamba naye nkyesigaliza those akimugamba zinesigala mwetegereza just naye nga nze already nkiyina mu mutima gwange nti awo yali amaze okwatulira oba yali tannaba nga golooza bulowooza nti maybe ye mama nga tayogera yamala kwogera biki bye wasinga omuziolamu omuntu ali so caring afaayo nnyo eri omuntu awo omuntu ekitiibwa etali just kugamba nti omuntu akwana akuyise mu maaso just omuntu ali respectful ebintu ebisinga omunjagaza mbuno ogenda silamuka mbulidde kale badde babyogereyo kale si biserebu nawe bateeka okuge nasazeewo kankyuke namwadde erinnya balita Kaira Namisenga eyo kisinzira ku meaning litegeeza something good eyalonda Kaira kitegeeza nti ekintu ekirungi ate naye omulaba she is so beautiful kwegamba sina nengeri expressinga mu ssanyu lyenina lingi nnyo wali okimanyi nti agenda kwambalayo gomesi no akubye surprise naye nga kala kizosuubira zayinza okwesala ku gomesi ze zonna ayinza okwambalayo gomesi eya pink I think simanyi enewe naye sayizi ki gyayambala ey'engato katulawe oba omumanyi engato ayambala sayizi ki ayambala 39 kale tweyanziza nnyo sebo webale nakusanyuka nakukola mukolo mulungi abagezi ab'enjawulo nga banukola omulanga gwa maama Nabagereka okuzza emikolo gyaffe ku bwangwa n'ennono munnange bayogeddeko naffe era ne batulaga engeri emikolo gy'edda bwe gyabeeranga egera gyabanga mwangu majjanga abantu batononya abantu bana ne mujja awaka ne mutta ekyama olwamalanga okutta ekyama ne mbawo omutwalo ne babawo omukyala ne mugenda ebyennaku zino mujja abantu 100 n'awaka ne musangawo 100 temukyasobola kumala mu biseera bye bimu naye neegyakati with modernity olabye mutakyayinza kuleka kati ng'egyennaku zino atolabanga mulimu ekyenjawulo ekiri lwakuba kye tubasaba kiri kimu abagole baleme kuyitawo basigazeemu ennono n'obuwangwa n'eddiini abayitawo bwe bakola batya okukola ebisusse abakokola ebitasaana ku buko n'abazadde okukola ebitasaana ng'abaana bali waka so mulimu ekitiibwa ekirina okusigala nga kiraga nti ffe tuli bazadde nammwe abalinza okusigala nga mweyisa tuli baki tuli bako kyekitiibwa kye tulina okusigaza naye nga modernity tetukyasobola mulwanyisaka naye ng'obuwangwa tujja kusigala nga ennono tugikwata ffe ng'aboogezi n'abateesiteesi b'emikolo bo basereebu bambi omukolo guno baagunyumiddwa kino kyeraze okusinziira bwe banyumizaako naffe kale babadde basanyufu era ddala Yasin bamwagala katandika butanzania tugenda maaso kano ke tuliko kamwana mulenzi Yasin kani nebera namisinga naki butereevu ngwene salongo jingo katandika butandisi bino emu ku bintu ebituwa essanyu ffe mu bulamu bwaffe Yasin ne Bena mbagaliza birungi byerere kambasabire wano we mutuuse mwongerewo n'embaga ennyama tulye why not byonna biggwe mukama abawo omukisa Yasin chali wange by the way chali wange nnyo nga bw'okiwulira mukwano gwange taito yes that's it ate Bena naye mukwano gwange kali manyi n'okubeerawo okwanjula kwawo ate okuba ennyimba zaawe abakuyitani Mary Flavia namunda program oliyimba ku Bukedde TV saa mpaka saa 8 obitegera naawe bimanyi omwami gwengenda okwanjula omumanyi naawe gata waawo kagatewo I didn't carry anything. I carry 50 kilos of sugar. Okay, I carry 2 cases of soda. And I think that's it. Just wakuba nsanze nkoma omulundi gwa 12 nze nsitudde entebe ente embuzi byonna byonaze bisitudde nebaza Yasin kyakoze ne mukyala wabadde Bena nkatamu tumekeira kuba omukyala asiramuse mbageze obufumbo obulungi buli omu atambule bulungi ne munne bulema kuba bufumbo bw'abayimbi abambe tulidde nga butagala ono muyimbi atoli akola ku TV naye tubaagaliza omukolo nebaza Bukedde TV okubeera wamu ne mu TV munabya
naye tulaze nti TV zonna zikola ki zikolagana wamu mbeebaza nnyo Bukedde TV bako bali mu kusomba ebintu banange laavu ndi musanyufu nnyo eri Bena wange namisinga mpulira nfe essanyu mu butuufu nnyabo nali nga ndaba birabe mu bannange nga gyenkubeera engalo nga neebuza maama nange ndikifunako ewange ng'era nkyagaliza nti wange kintuukeko naye Mukama akintuusizzaako kubanga okuva edda nedda abaana bano nga tebali kugaa nti bakikomera oba mbakugira be nti naye simanyi bakwata batya ekigambo kyange terimu na zunga terimu na gurupu nabo ne bakiwulira nga bakakkamu nga bawulize era nga kyembaga bambi bakitwala nga muzadde nti akoze eki aŋŋambye naye bambi Bena siye muntu abadde omwangu mu bintu by'enkulanga eyo simu twakuse nkyo nkyekakasa bambi buli muntu akimanya abadde babeera okumpi ne Bena bamutegeera mu ekyo Bena ddala yakwata bulungi enkozesa ya langi eziwagana kiyite shouting colors buli gomesi gye yazeemu okwambala yagimwakinze bulungi ate nga buli mulundi gwe yafulumye baaba ng'aleka abantu beekuba obwama ku ngeri gye yabadde anyumyemu mukano nkugamba bwe gutyo mukolo bwe gutambudde nga bamukubako ekibaati nga bamukakasa nti onobiddamu ndowooza ajja kubiddangamu paka naffe kyetwagala mu maka wegambira kati kene mubulango akatabo ka bride and groom banange kafulumye okeetaaga kuliko mukyala wa Nuldin Ntege alabika bulungi kuliko joyina okubeera ng'osanga abategesi by'emikolo ate era nga kuliko ne salons ez'enjawulo nga kuliko n'abakwata video ga services zonna ze weetaaga ku mbaga ojja kuba ng'obisanga mu katabo kaffe aka bride and groom n'aka flare weekali kati kene mubulango tabaawo nkagala nnyo